mpozi emiranga mu ddwaliro e Namibia Ssaabasajja gy'akuumirwa mwannyinaze we akiguddeko ekimutuuseeko maaso ogenda kubanga okiraba kati awo wennyini gy'emiranga gy'entandise nalo nga bakaaba bawanjagira embase esobola kubanga ebawa Ssaabasajja Kabaka agende afune obujjanjabi ku bbo era nga muganda we akunze banne nasobola kubanga bajja ku street ku embase basobola kubanga beekalakasi kati enja kusaba kavidiyo kano kampeleka like buli Munnayuganda buli Muganda gano amawulire makulu nnyo kati bano bagamba nti omuntu omu yekka alina Ssaabasajja Kabaka ayinza okubanga amubawa era bagamba yono tebulala kumpa ndowoozayo ate ku bino ebigenda maaso ku Kabaka. Ewaffe yewa mukama wange bwe wabanga waliko ewaffe nga tewakyali waffe olwo tuddukirewa twekukumewa ate ne Namulondo yennyini yeebungululwa bibomboola kyokka n'eddamula ekulemberwamu Bugombe. Nkimanyi muli ba mukwano. Emiranga n'okwaziirana nga olaba abantu baagala Kabaka waabwe osobola okubanga naawe okkiriza nti wali embase eya Namibia ekiguddeko mu ggwanga lya Bungereza kati ngenda kubanga mbikuwa wabula nga Bobi mu kwogera kwe wali mu kuziika mutabani wa Zedriga eyadda mu kifo kya Mathias Mpuuga ow'ebitaano naye mmenda kubanga mukuwa Maasa His Excellency Bobi nga ajjukiza abantu nti bamunda ebya Kabaka ngenda kubanga mbikongera wali maaso mugwannyinaze we nga akaba ngenda kuwa ate Lumbuye ayina bwino mupya kuwa Kabaka ajali naki ekiddako tovaawo nzije tweyongereyo Bobi bwati bwagamba. On January 14th, 2021, the people of Uganda elected me to be their president. Of course, their will was usurped, but they know in their hearts, and God knows that that is exactly what the people of Uganda do. So never shy away from saying the truth. Also in the sermon, the parish priest mentioned, and I agree with him, that sometimes longevity tends to be a problem. Sometimes it's better we go when we are cleanest with God. Because the man that is ruling over our country, if he went 30 years ago, we would be celebrating him today. Amawulire gaategeeza nga Ssaabasajja Kabaka bwe yali agenda okukyusibwa olw'ebyokwerinda bye oluvannyuma lw'amawulire okuba nti gaatandika okuba nga gatambula. Jjukira Kabaka mu kifo kino bw'abanga kituufu ali mu kujjanjabwa nga bwe kirowoozeka ateeka okuba nga alina kye tuyita privacy ateeka okuba nga alina security ate twagenda okulaba nti amawulire gaali gatandise okuvayo nti eyali akulira ebyokwerinda bye yali asobodde okuba nga agenda mu bwaŋŋanguse e Canada teyagenda mu bwaŋŋanguse wabula yagenda ku kyeyo okusobola okunoonyeza abaana be ekisingako naddala kati yali akulira security ya Kabaka atebezaamu akola security waatuukira okuvaawo embeera kigeze ebibuuzo bingi bye yali alese nga tebiri answered well. Kati Ssaabasajja olw'ebyokwerinda bye abakulu baavaayo mu ensonda ezineekusifu ne bagamba nti ono waakukyusibwa ekifo okutali mu kifo obaoliawo ekitamanyiddwa naddala asobola okuba nga babeera sure nti ebyokwerinda bya beene biri very fine. So olwawulidde ebyo mwannyinaze we ne mikwano gye abaagala Ssaabasajja Kabaka nagamba omwana wa kitange kangendeyo mulabe ebyamutuuseeko naawe ogenda kubyewulirako wano nno ng'ayogera akakasa nti kegwake keetonye ajja kulaba beene come what may. Ngenda kubanga mukuwa kati ninyo abajjolo airport pickup bakugamba nti basobola kubanga bakutambuza kuva ku kisaawe Entebbe mpaka mu bitundu by'eggwanga ebisingawo kati bakubireko okumanya ebisingawo akweyo ensonga kati kamukuwe ate obwera kumbuuliraawo Ssaabasajja Kabaka ebyaddala gwe olowooza ki mu byonna ebitambuzibwa?
mwogeranya ne mukkaanya, muwulizaganya ne mutegeeragana, musobyagana ne mweddiramu. Ababe be bangi okukira ababo, kubanga naffe ate tuli babe. Watyanga ababo abakumazeeko, kubanga naawe ate obawuwe, ate nga kisobokera ddala. Bwete yali mu buya okukekeza ennyago Kawanda Muliro bwe yali asindiikiriza omusuutibwa aziika ebyennono byaffe, naye amuziika eyo. Kisoboka okuba nti mugwano gwaffe yatwazikamu bwazisi, tusobole okubimuddiza mu kukkaanya okukwenyekwenye. Lwaki twepaatiikako ery'emmomboze nga tuli kwaffe? Lwaki twebatiza ery'enfuuzi nga wooli? Lwaki tulemesebwa olulimi lwaffe lwe twayonka ne tukakibwa olutaliiko nnono? Omwana w'abasammulekere yalugaana, teyaluganya. Omwana w'omulungi teyalwaniriza, yaluzira. Omwana w'omusuutibwa yanaalusenza lusendewo olulwe olw'abajjajjaabe. Abeeyanze ebitongole olw'ebitiibwa, amagandula n'omulyo. Mwoyo ababikkuliraani abafujjako eddusu? Batukulizibwawa okusaanira? Batendekebwani okutuukirira? Bakimanyi nti obuvunaanyizibwa bw'ebitongole ewuwo buluŋŋanyizibwa butonzi. Nkakasa kino bakimanyi era bakituukiriza, okwegangira mu buweereza baleme kuseeseetulwa. Ababu bameka, Mukama wange, ababu bameka abessalira abalina okufa mu ngeri ey'ekyeyonoonero? Bamaama b'ensi ttaano abalina okwemyumyula nga bafiiriddwako abaabwe nga basigadde mu bwannamwandu, bamulekwa n'enfuuzi abataliika yamba, abafa obwavu, endwadde, enjala, obutamanya, abafiira mu ssanya, abavundira mu magombe g'oku nsi, abayagga olw'obubulwa bw'emirimu ng'ate baasoma. Mukama wange, oba mukwano gwaffe twandikkaanyizza naye ayise ekiragiro ekyerufu, okulonda kusazibwemu, okuvuganyizibwa kuggyibwewo, ayitemu nga tavuganyiziddwa. Bwe gutaba gutyo, tutegeere obungi bw'effe omaze yeetaaga n'amatanka g'ensango omusaayi okuva mu babo asobole okuwongerera be yakola nabo endagaano y'omusaayi. Ffe tunaakolanga bali abazira abaatusooka, tweweeyo nga ssaddaaka olw'abalala, tutulimbulwe mu Namboole n'ewankulukuku kiggwe lumu, kubanga naye bambi omusaasira baabuwe. 3 buli wiiki babeera 240 omwaka, oba 4 buli mwezi babeera 408. Ayinza okuba nga ayagala kakadde, ego si muwendo mungi nnyo gy'ali, ne bw'atwalako akakadde abasiriwo ne basigala nga beeyagala, ne tubafiiririra kubanga tukooye. Mukama wange, tukooye. Teriyo ddoboozi nalimu bwe riti, taata ayogerako ne mukwano gwo. Ensi yaffe ng'etulemye bannange, olw'omusaayi gwe yeetaaga guliwera ddi. Tulabye obutabeerako na waffe alina amagezi ategeere. Mina shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti, omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osuulako akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu ne biba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa? Nga ntegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja, amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa. Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano. Ajimiti nga bwe nnyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya, mbikwata ne mbizinga ne muwandiika akapapula ne mbisuula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna, alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku nnamba 0752 87 15 15.